tuze wano kukusya essomero nga bw'olirabye abaana beetaaga obuyambi so nga tubaleetedde obuyambi tubagulidde uniforms tubakolera uniforms zino zibalina tubagulidde desks bitabo pens ebyokulya nze kinsanyusa nga nze ekikola buli mwaka kinsanyusa. Okikola buli mwaka nkikola. Kino ekintu si kyangu ojjawo omutima ogwo ogugamba nti munnaaye kozi munnaaye abayimbi kiba kizibu okusanga abayimbi n'atindiga olugendo gy'avudde n'ajja eno nga zze kuyamba omutima ogwo ogujjawa Shakira kijja buzi n'empulira nga njagala okuyamba ddala abantu nga bano abali ewala abatalina abamu tebasinga tebalina busobozi butuuka na Kampala ewali ku birungi eby'e Uganda so nze kimpulira nga kisanyusa okujja eno yonna netubateeka essanyu netubateeka essanyu ku face tetubasanyusiza temusanyusize musanyuse nakijja wano netubayamba bambi nga bolaba wala olaba kusaba olukumi nga alaba akusabye nnyo kitegeera so that means something. It means a lot to me, by the way. So how do you get to know this school because it's very far from town? Naliraba ku bali olitegeera otya nti abantu bano beetaaga obuyambi beetaaga okudduukirirwa era gwe nanjogera naye ng'alimanyi yali ngamba twali tulina essomero Kasese twali tuyamba n'ali ngamba twasooka okujja wano nga tebalina na hall eyo gy'olaba nga tebagirina tebagulira cement etapaali biki kati yo bagitaddewo so twajja tebalina uniform so tulina uniform at all abasomera mu layer so tubakolera uniforms so I feel like every new student abajja kulira nga kimmanyi okukomawo okubawa ki ebyambalo so buli wenzi kyambalira uniforms n'ebitabo ne pens because I know tulabye ne desks ze batulako mu kibiina desks ze batulako mu kibiina all that stuff necessities for school ayinalanga basanyusa nze kimpa essanyu kino ogenda bo kikola buli mwaka buli birthday month it's your birthday this very month March buli March jeno era bakimanyi okusinga baba bansuubira ebiseera ebisinga si kyangu kusharingako na tekiba kyangu Katonda baba kuwadde owakubalala kubeera ne Quran egamba agaba yafuna yagaliza ofune so for me just mpulira bulungi kati njo kugamba egambo yagadde ogabire ne muguno omwezi omutukuvu gwa Ramadan empeera oziyole buyozi gambi Allah ate Allah Ramadan agisudde mu birthday month ya mu mwezi gwa birthday so Allah bena yabikola era yatusobozesa okutuuka wano bawala so baka kibo osobola okuba abayimbi banna abali eyo nga mbutufu alina obusobozi obw'okuyamba kozi gye bali alina obusobozi bw'okuyamba obw'okuddukirira abantu abali mu bwetaavu nga tasobola so oyinza bw'oba olina obusobozi reach out jangu yamba abantu bayimbi bannanga bali eyo ng'olina obusobozi obukwata ku baana nga bano mu masomero nga gana gatalina byakukozesa bakwatireko kuba ebyo ebintu bituddizibwawo Allah akuddizaawo.